lwaki mugiyita enjawukana? Anti yagamba okukusa abasajja. I've told you it is not true. Tewabata shisha y'omuntu batugule. Tewabata nanti. Shisha omunywa pi? No. Tomunywa. Ayito kubanga tamwana yega byako. Okubisa ebiragalagala byonna. Sikozesa biragalagala. Okyali muto? Mba soba, nkyali mwana muto of course. Olina kyokosa kikuba? Abasajja bo bakyalya kwe bagamba. Sina musajja gwe nkyalira. No, because ekibuuzo kiri funny. Sina musajja gwe nkyalira. Nabo tebankyala. Kisiyanga lwaki baba tebankyalira. Mwagala nnyo. I appreciate him. Statements ze mwateeka ku air. Abamu nga baclaiminga Pinky yava mu team no sleep, Pinky yava mu team no sleep because bamusanga n'abasajja, Pinky yava mu team no sleep because bamusanga ne shisha. Ebyayogerwa nti like bagwa mu TNS olw'embeera yaliwo nti bamukwata n'abasajja, Pinky anywa shisha, ebyo byonna byakutuukako. Why do you do that? Munaye nange we byantukako nagamba mbikola. Like nange nali simanyi nti mbikola mwe mwangamba naye nga nze ng'omuntu nali sibikola. I don't do it, but mwe mwangamba mbikola nange nekineewuunyisa nti mungambye mbikola nenkitwalira okuba saabagana kwogera kye mwagala but sina kinkola. Fine, Obulamu buli fine. First of all, nze nga engineers nsooka kwebaza, thank you for standing mu mbeera yonna ebaddewo n'amawulire agadde gayitawo. Sooka otangaza abantu mbeera ki gy'oyitamu oba comments zigamba is Pinky fine? I am fine. Ndi okay. Sina buzibu. Why today like gisazewo oyite this one? Because not at all Imbara Chirombe Chazabu. I have a new song and literally ebibuzo byamwe byali bingi. So nensalawo nengamba let me go and talk to my people. I tell them about the new song and then babulire how I'm doing. Pinky, what's the look behind between you and jeef? Kuba the news are saying mwaseparating at the same time otadde oluyimba muli muloga TNS. What is the truth behind that? Tena bagamba abantu abamu buvanya kubitakwatako wetomera ati babeereeyo ne badda ku bulamu bwa Pinky ne batandika investigating akombe gwina kufa kubikwatako but it is okay bafani bange bo balina olukusa okufa kubinkwatako because basalawo kunjagala. So TNS, I have music with Team No Sleep gwe nali nakoledda nga sinaba na kumuta. So atete tuyina nti Pinky yawukane Team No Sleep oba balina and something like indifferences no tukwatagana bulungi nnyo just it's the music nti gwe tutacha fulumya fena but tekijjawo kiri nti ennyimba zaffe ze tubadde nazo mu studio tugenda tula wansi tu strategizing tugambe nti kati Pinky tuteruno. Ebyayogerwa nti like bagwa mu TNS olw'embeera yaliwo nti bamukwata n'abasajja, Pinky anywa shisha, ebyo byonna byakutuukako. Why do you do that? Munaye nange we byantukako nagamba mbikola. Like nange nali simanyi nti mbikola mwe mwangamba naye nga nze ng'omuntu nali sibikola. I don't do it, but mwe mwangamba mbikola nange nekineewuunyisa nti mungambye mbikola nenkitwalira okuba saabagana kwogera kye mwagala but sina kinkola. Who is now managing you? I am. Ngomo. Uli manager wa gwe. Manager wa you. Okay, but I have a team. Nina team we tukwasaganya ebintu. Of course sisa standing anzeka. I have a team. Abakwasaganya social media, abakwasaganya bookings, abakwasaganya ebisinga. Enamba je ziri ku Instagram yange. Music. Do you still communicate? Yes. Wasemba dio kugana. Nabagambi nasemba kogera na endowooza weekend eno gye tuvuddemu. Today is Monday. No week ewedde. Talking of what? Kino ne kino. Music. Anko binsumbuye mu. Nedda bannaye. Okay. Oyina music gwajja naye ku board abasinga otwakumanyira before nga tunajoyinga TNS. Awunadamu okyusamu ku live natandika kutuula abantu batandika okugamba nti otudde mu bigere bya sheebah. Is this not affected you? Tekyako affecting them? Nedda. Okugira mu ddoboozi. Nedda. Buli muntu nagambye alina olukusa olwogera kyayagala. So you all have the right to give your opinions. Just ekyawukanamu nti opinions zamwe ezimu ziba nfu ezimu ziba ntuufu naye olina right okwogera kyoyagala. Kikuleka wa okukyusa bamanager? Okukyusa bamanager nti anakakyusa bamanager bameka? No, like omukusooka walina manager. No.
Are you not affected anymore? Am I not affected any CD? Life your music, like genre of music will about 2 years from now. I am moving. Bulitimu, in fact, my plans are ahead 2023 for music. It means 2023 najimala doji planning gira chechino jifulumiramu, chechino jiberamu. Then ebyemyaka emirala byonja birowoozaako, but my plans are ahead this year. 2023, what should we expect 2023? Otade no liyimba, then plans was 2022, but we are still in January. Tukyali mu January naye era music. Of course, so mimbi yenna plan z'abalina okuba nazo zakuta music. Oba zakola anything like oba concerts and everything. But for now, music. Zenga tumaliriza, oyina ekitabulo obwongo kyonna ky'okozesa nga bwe babigamba. Banaye nedda mbasoba banenze mbawadde olukusa omuntu yenna bwansanga nga siri soba kwata video giposting obalage nti siba soba because sirina muntu ne bembeera nabo ne bempangala nabo anyone. I am always sober. Mba sober all the time. Nze nkugambe we munsanga nga siri sober munkwate video mugiteekeyo. Mbagala nnyo. My love oli kirombe kya zaabu. Oli kirombe kya zaabu. Bongana nze nandifo bwavu. Oli kirombe kya zaabu. Banaye to all the lovers mugende ku YouTube channel yange Pinky olimba jerubi balita kirombe kya zaabu. Mulu checking it out, mulu streaming game, mulu agale, mulu tambuze. Yeah. Bafan ba Pinky bamsaiga Pinky abanjagala mwenna mbabuzaako how are you doing? Subire muli bulungi. A lot of you bali mulowooza silly fine because mfuna nye ebibuuzo nti Pinky, are you fine? Are you fine? I am fine. My major reason today ensonga enkulu is kirombe kya zaabu. Natadde oluyimba olupya baluyita kirombe kya zaabu, nagitaddeyo video ku YouTube channel yange. Tewali asaaga. Naye bwoba abagala bookings enamba naziteekayo ku social media platforms zange. If you need to book me, kuba enamba eri ku social media platform yange. Of course ajja kunkubira ngambe tulina show wano ne ngenda nenkola. Music. Kyatugatta in the first place, of course music. Muwulira mwene ekyo mwagala okiwulira naye temugenda kukiwulira. Lwaki mugiyita enjawukana? Anti yagamba okukusa abasajja. I've told you it is not true. Tewabaka shisha y'omuntu batugulu. Tewabaka nanti. Shisha omunywa Pinky? No. Tomonywa. Okubisa ebiragalagala byonna. Sikozesa biragalalagala. Okyali muto? Mba soba, nkyali mwana muto of course. Olina kyokoza kikuba? Abasajja bo bakyalira kwe bagamba. Sina musajja gwe nkyalira. No, because ekibuuzo kiri funny. Sina musajja gwe nkyalira. Nabo tebankyala. Kisiyanga lwaki baba tebankyalira. Mwagala nnyo. I appreciate him. And I do not take anything he does for me for granted. Oza lwaki omuntu yandivudde n'agamba nti Pinky okukusa abasajja onywa omwenge? Lwaki yandivudde n'akyogera? Si buli muntu akubeera kumpi oba si buli muntu akulaba nti akwagala, so buli omu alina freedom of speech. Asobola okwogera kyayagala, tewali asaamugaana.